kivolaba era nawulira mukama waffe oyo nga complaininga ku minister nti minister amuli bubi kubanga ayagala ba maintaining minimum wage mu factories ezo wakiwulirako ekyo nti atutawaanya naye atutabatawanya kubanga ayagala munna Uganda bw'aba agenze okukola afune ensimbi z'ayina okufuna wano mu Uganda wokka si mu Uganda wokka mu Africa kale generally mwe muli ensi ng'abantu bakyabasasula mwezi ensi endala okuwa omuntu amaanyi okukola okumulaga nti otaddemu ekitiibwa amaanyi ge n'obudde bwe omusasula okusinzira ku budde bw'ataddemu ssaawa z'akoze z'oba omusasula noma nti oba buli ajja kufunanga buli wiiki afune ensimbi ze lwaki omulinza buli mwezi kuba bw'okinaanula ennyo buli mwezi kitegeeza buli ssaawa obusente bw'abulamu bwakolera nga butono nnyo ng'asobola obuvuga mu booda oba okubulimamu ennyaanya salary ekyalemeza kikyali kizibu mu Uganda ate n'endabirira ndowooza si nnungi eyo kuba twagendako ne mukwano gwange Sebugenyi producer wange twatuukako mu kyuma kya sukaali eyo enjeru eyo naye nga ahulira abantu bakaaba safety gadgets simanyi bagaazi simanyi obuntu bubayingira mu mutwe maaso olowooza nti n'engeri safety gundi ezo kyandibanga nakyo kireetedde abantu bano okuggwamu amaanyi okukola mu industries ezo nnyo abakozi baffe tebaweereddwa nkizo naddala ababakulembera oba ababakiikirira tebatadde nninga kubakozesa ebiki omukozi byalina okuba nabyo tebafuddeeyo nnyo so nolabanga omuntu akolera mu mbeera mu butuufu naawe gyolaba nti si nnungi ate ensi ezaakula kati ng'ensi Japan n'endala balina culture zetutandise ffe okusomako kati culture kiri mu bo ekisooka okussaamu ekitiibwa omuntu musseemu ekitiibwa ne bw'aba mukozi musseemu ekitiibwa naye asseemu ekitiibwa omulimu gwe